Bana bagenda obuuza. Olumalati mujje tumalize tusabe tugende saa zigenze. Ngena kwatira Ngenda kudda waliwo. Sawa egamba sawa meka. Hello, tudewa. How? Right, ndi Kampala Primary. Ebisimenyero ndi Kampala Primary. Tuko balaga ekisaawe. Awe tuva omupiira we gugenda okwajjira awo. Lydia Jasmine Addicts nga bagenda kwegwako ne Shibaholics. Sinaona kutegera wa bagenda lwanira ki? Mbuzi nte embuzi tebasobola. Era ebyomukwano bibaamu okulwanira ssebo. Ekyo mmanyi temusobola lwanira mbuzi. Nga muva ku tuli ku Truth Media, just go subscribe, like, follow. Tukuna mu match, friendly match ya Addicts ne Shibaholics olunaku olwalero abana be bano. Soko Jeroni Katini. Soko jombuliremu wano Katini nga sinagenda mu bana kiri kitya. Ekyo mpira. Oli clear. So far abana babega be baliwa. Bebo bano bonna bali bya Jasmine Addicts. Ngambuli banyi. Mweyongedde okuwera. Sabaleka bwe. Omuyimbi wa maanyi nawe kimanyi. So kati. Never fani balino banga bali so. Nali wano ku mupiira gwammwe ne Kenzo ne babakuba ne mukayana. Bati ate mwete mukubwako. Kenzo batuba penalty yaffe. Penalty yali. Nyo mpira twaguwangula sebo. Kale mwaguwangula kale olwalero ne mugaka mwite Shibaholics. By the way mpira team Lydia Jasmine ne ba Shibaholics. Abayimbi ba Besti. Okay. So kitegeeza nti n'omupiira gwe tugenda osamba gwa mukwano. Temulimu kugamba mbu tusambira mbuzi tusambira kikopo nno. Just mukwano. Just kunyumirwamu kyekyoka. So bano nga obalaba bano bonna nga okay. Okay. Bonna nga obalaba. Nebino ebimyulo ebiri wano muli mutya? Kiri kitya? Nga mwenyu bungi. Nanti tugenda kuba Holics wali wonna. Ebyaddala. Mugenda bakuba. Nnyo wali wonna. Golo meka. Golinda bulinzi. Golo kawumbi. Ezitabalika. Nga mubeewulira nnyo kisusse. Tubasobola. Energy amanyi. T-shirt ziriwa. T-shirt sawa yonna ziriwa. Sawa yonna muzambala. Omupiira tegunda kugenda mu maaso. Naye nina akantu kenjagala okukola nawe mujje baleko maama. Muli mutya? Gwe muli balidia mu. Kituufu. Okay. Mugenda kuba Holics. Okiriza nimugenda gikuba nti mugenda gikuba. Golo meka. Ng'okkiriza kimu nti mugenda gikuba. Tebasobola. Ate awo tebannatuuka kirabika babatiddemukko. Obudde bwebo. Bali mu kkubo bajja. Naye singa tebajja. Tebasobola kutajja nabo. Babayirimu ki? Mutumanya bamanyi awo baba batutidde buti. Baba batidde buti. Nenga mukiza mugenda bakuba. Ekyo nawo kiraba bulaga. Bwe kiki kwe tukwagala Lydia Jasmine tuuka ku ekyo. Nze kuvaddanga mwagala ennyambala ye, azini kala ye, azini si muntu wakwewunda nnyo, figa kyekyo, egamba kale nze ankolera. Akolera. Nuga ati na oli otya? Kyekyo. Sente weri. Sente we kubego. Ono koze naye. Ono munno. Ebintu basi birungi. Omwekaje kumisana. Nze wano. Tobyagala ebyo. Sibyagala mama yabingana. Kandi solimba gwe.
nenga linda ko mugera Olix jikuba oba tulina ogikuba mateeka ndowooza 5-0 5-0 nga tebakuteemu wadde sunga mwina bungi mateeka mwe balina okukuba ako gwe beganye sokojje bakweganye emisana obadde weefula nti olina gwe wazze naye agambye wazze wekka wange kamunywezi otegere nti wange ogenda kusamba mukyalo nega kwanira mu kamera yange ogenda samba oba Olix mujikuba mmeka nongereko tugikuba 10 tuiza nojjongerako ne tugikuba eddazini wewe ndio wano mwayo yogera ku ya edikezo negende bawutulo tubalinze kabamale bali baveyo fe tuddeyo muddeyo ogenda samba nera amanyi Olix ojeulira obusolo bwetulunda omupiira kubafiirako bufiizi golo mmeka 15 banange Addicts nga muli batabbu ngowe yogerere no mabega 10 era zina ba 10 sina kintu nzalo gikuwa 2 wekiri tuiza no gikuwa 2 nga lwaki mu 2 awo 2-7 bo batuuse we bali twatandise dobbala bayita nenga mu bagamba golo zijja ate zijja zocha ziriko n'omuliro ziriko n'obumansukira njokera ku timu edikezo nali mwali wano ne mubyogera we mtu nabakuba ne mutandiko nyiga mutubye bya Kenzo ate ba Kenzo yo kyali kirala mu kwa basinga tetwalimu twaliwo kali muli mu kwekwasa weza kuchita ngo kwekwasa ina sikwekwasa baona buonye nenga tukyali wano ku tuli ku Kampala primary ekisawe tugenda okusambira etujjo wegenda okubeera oli otya uli bulungi ozze nawe ogenda kusamba what is that what do you mean kikino eno microphone temumanyi tekinologi nange tekinologi abonyaabonye ono tomanyi tekinologi eno microphone obadda ndiroweero kirabika oba buloba wadi banyi kuwaki kaswiti sitegedde bulungi kisho kati wadi banyi kuwaki fashiwa that's why nkubuuziza gwe obadde olowooza kaki mu kulowooza sina ndowooza yonna gye mbadde nkifunyeko that's why nkubuuziza what is that microphone oba omusana guva eri then oba obuulire bulungi ngenda kugendayo n'omusana guva gwe Olix mugenda gikuba golomeka girls tumanyi na muwendo mubeereko n'omuwendo tugenda bakuba bukubi paka kuwulira bulungi sijjaga mpaka kuwulira bulungi tugenda bakuba paka kuwulira bulungi mwewadde nti n'omuntu gwe butuzi mu bannamu tugenda kubakuba ebisinga basimaje binadda kiki kisinga okwagala ku Jasmine bayirawo Jasmine mwagala nga y'omuntu bayirawo mwagalidde ebbanga lingi soka tuli ku nakyokala takyusa ekyokubiri kawala kalungi okalaba tekanfaanana kakufaanana mbadde manyi olina muganda we mbadde manyi owakana amupakana nze mbazaala eza nosanga muganda we njagala Jasmine obulamu bwange bwonna obulamu bwo bwonna amiina kantujja tutambulamu wano kati nnyo tugireko ndina bagoni mujye baleko maama oli bulungi ndi bulungi gwe ninga akumanyi nange nkumanyi short cake aliwo short cake yeebase bakamisana akola kiro omanyi tava kukatero oba abanonyayo jjajja waani anti host omwana mulungi obimanyi ogisosa ate oli otya gyendi kyekiriwo tugenda kusamba gundi Olix tugikuba mmeka tugikuba 5 kwemu lwaki tubawayo emu kubanga it's a friendly match mbawaayo just kamukoka yeah kyoka mugenda kubera mu kisaawe mwekka mulinga abagaayo tegenda kusamba egenda samba ne tugiwaddeemu mugiwaddeemu naffe nsigaze 5 omugenda gikuba mmeka tujja gikubanga 13 13 ziwa golo chezo 13 zemmeka mu luzungu tubakube 13 kati mu luzungu zeziba mmeka kyategeeza tugamba 13 bali mbawaddeyo 3 mwe mubeere ne 3 tubawe kibeere ne 10 babeere ne 3
abadde abawaddeyo agambye mwe mugenda kuba 3 bo bakube 10 imwe bakube 3 naye mulaki buli omu bwe mutwe mwejanga kyangano ku timu ya Kenzo negende bawulumula golo Katonda simanyi uli otya mama oli bulungi yimirira lwaki otuula watidde dda tebagenda bakuba asitidde mbadde neetegeka okola kyo ogenda lwana bakuba ffe tetulwana Shibaholics are our brothers and sisters so tetusobola bakuba so kati mugolo meka nze I think tugenda bakuba golo ezisaanidde tebagenda tuwa wadde ne singa bagenda tukuba singa batuuseewo ddawa managing the time, which means in the field they also not manage to score goals. Nana Shibaholics Lydia Addicts now Lydia Addicts the Addicts Musaigwa Jasmine kati bwofanga Musaigwa ago mbangenze nago Chideza batakyalina muwagizi ategeera ngazi bangenze lindako tusoko jango nyibolire bona abali mbategerera kugwa nze Musaigwa reno banofunye wobateeka nanawe nedda sikubye nnyo okubye si nnyo bwofa batakyalina ategeera Musaigwa mbangenze nago bogenze nago nenga bano tubakuba meka bano tugenda bakuba golo 8 kubiri ya kubanga mikwano gyaffe kyekigenda baweseze 2 kalimu bawambuwi ya era abaana baffe kipa waffe tugenda mugamba abalekere mugoleza kali webikyuka upside down teri kisobola kyuka naawe olaba bagenda kubaye babalekeddemu 2 bodo bakuba 8 gwe linda olabe toliiwo wendi ogenda kulaba nti LG Addicts si yakuzannya tukuba naye mwogera mbejjukira ku guno anti oli bulungi ate sati ng'ojambadde kino kyekyemabega kino labayo kino bwe kiri kino kyekyemabega amalabayo sagala tukayane labayo tunula eri mu kamera okimanyi sati ekyemabega okyate mu maaso ekibanga kyekibeera mu maaso alaba kaakano okimanyi tiwawuunze ne bagenda bakuba ffe tulina okugoba naawe aba ayo gye batumanyi nti ki tuli bazibu tumubikyusa golo 10 negwe obadde opapa ki madde mpakuga nti nga ndowooza akapiira kandika esati n'ogyambala saidi eri nedda nogwokyakirawo oli nga avudde nakulaba nti kino ekyono kiba kinene kyemabega ekyono kiba kiki bwe kiri fashion mpya mbadde t-shirt ya boyfriend gwe boyfriend lwambalidde t-shirt ng'ogirabye egoodi esatu yateredde fashion mpya kale weba mpya tunula mu kamera balabe ogabye fashion mpya mulabe fashion empya yeke jini atya mpya ogenda kusamba ogenda kusamba webali welite ngogenda samba ezo kuwagira oli mulema alenga ni mulema omulenza tusoza bamupira bamulema twasami sambe dafa bamanyi gwe gwasosewo kale gwa mutimu kiwanu wetuli LG ngolo meka olowooza 13 mugana zanya netball tugenda kusooka tubaweeyo nnya tubave mabega tubave mabega agokono kwaita akamanyira omupiira anti kono tosa mutumu wa golo nyano muve mabega nojo omukuba n'omuyisa era tubasooka tubawa 10 mama ondaba ondaba olabe liso lyange lino ndira boyagala kukwata muleza weche kiriwo golo tuli kumumeka golo zijja tukaze neme n'okubala bazijja kuba nnyingi mwe bantu mmwe zisagala omupiira gugwa nate mukaabe tetusobola kaaba kuba tukimanyi twaze tumazeeko ibone Shibaholics bali wanyibala nabo bambulire golo zagenda obba kuba nsibalaba oba kasoke maliza bano muri mushya atasola kutia atakale mungera bakuba golo ogenda bako ngabgolo mekoloza uje bakubanga 7 tubasaasirirawo basaasirirawo banatebayo ndi washiba
Oli wa Shiba? Ndi wa Shiba. Bano mugenda bakuba Golomeka. Tetupimika. Owulidde kibagambye jangu ahoda kyenjagala kino. Aha. Ogambye goli ki? Tetupimika. Bonogamba otya? Abaga tugenda basasi. Golomeka. Golo mwenda. Musabu ovuddewo? Gwe onogamba mukomerulya Golomeka? Tetupimika just no. Just no. Ekintu tukitambuza nga bwe kiri. Nga bwe kiri. Kati naye nga mugenda bakuba. Bawedde dda naawe okirabira. Soko munyinyo nnyo. Buli omu agamba munne ngenda kukuba ngenda kutuga ngenda. Soko mumbuulire. Sinabitegeera. Sina bingi bya kukugamba. Naye just no. Tetupimika. Okitegedde? Wakawambwa. Wakawambwa. Genda balagako. Ebigambo bye bingi. Oli otya? Gwe ndulu ng'ogikubira eri. Anti naze nina vibe. Olina vibe. Golo tuli mu meka. Tetubala. Naye kyomanya kale tuli mu 5+. 5+ nga muze kubaana. Holix naawe agomate. Oli addicti. Udide? Watali okwaligira ligi? Dando nga nkyalina mwana muto. Kati olina emeka? 15. Kati olowooza oli mukulu nnyo? Kiwe nze ni mukulu naawe ekimala. Naye gwe bwakatandika. Saakatandika ffe twemanyi tuli baka. Udide? Maama. Oli otya? Ndi bulungi sewo gabotya. Tugenda kuba Golomeka. Makati tuli kubya goolo. Manyi naye nga kyemanyi tugenda kuba bawanguzi. Kumeka. Omuntu ajja musenga agamba no leero. Sina kubanga musanvu ku 0. Naye sinjindu singa bikyuka bone bazikuba mmwe. Tekisoboka. Holix ogimanyi? Nkimanyi. Tekisoboka? Ekyo tekiriyo. Okusinga mateeka. Amateeka ani agawandiika? Bageeterawo. We are the what? We are the addicts. You are the Twemanyi tuli baka. Anyway, ekyo kikyatambula bwekityo mpolampola tuli ku kisaawe. Banna. Ono gwe lwaki ngolesa ambulera golo zigenda kwitirira obungi weebike. Shiba Holix. Batya ne kamera tufudde. Oli mutuufu. Obadde owakana. Ako kiviri jangu. Oli otya anko? Oli bulungi? Ogera samba? Mpowa. Mpowa. Ojwa ni Shiba Holix mutide kamera. Tugenda samba. Mugenda samba, mugenda kuba Golomeka balidi. Jangu. Okimanyi nti bano abaana ate Shiba Holix bo batidde. Batya ne kamera. Kati nze mbajje wa njagala kubasaasirako before ng'omupiira tegunnatandika. Neema, oli wani? Oli wani? LG. Oli wa LG. Shiba Holix obalabyeko. Mbanoonya. Simanyi mbanoonya. Buli gwe nsanga adduka misinde abakute za mbuleera, aliwo adduka buddusi. Kiki? Nange simanyi. Go boyfriend. Ono. Kyesimbuuziza si musango. Siza boyfriend we. Gw'oli ani ewuwe? Ni friend we. Gwe golokipa we. Gwe strike ono ye golokipa. Kyonna kye kiri. Buli woteeba n'enywa. Okitegedde ekyo? Banna. Kiki? Lwaki ogwira abantu? Soko ojjira ogwira abantu. Soko ojjira. Lwaki ogwira abantu? Oli otya? Ndi ku simu munsazisa mwesi. Kati gwe ku simu. Oli otya? Zero. Ku zero. Lwaki mbakuba zero? Muli bakabi. Abashiba Holix balabyeko abantu bonna mbanoonya. Naye Kasafa aba Jasmine weetuli, that's all. Mbanoonya. Aba tetwagala mwana. Banna omupiira ndoza kugira dugiramu wano kati nnyo tulinde abalala bajje tusooke tutegere ekintu kino kyekisayo sokola balage eriyo yeeyo ttiimu eya Lydia nga bw'ogirabaawo bwetyo bweyimiridde ab'omu abagenda osamba abazze okuwagira Shiba Holix ndaba balaba katono naye wana abaze nabo ngenda babawaako
tutegeere ekintu ekigenda mu maaso omupiira tugukwasaganyiza tutyo naye as for now katulinde tugende mu kisaawe tujja kuba mbalite updates ezidda okay omupiira nogunaatera okutandika the Truth Media kwe tuli tugenda ku Addicts mugenda kusamba Shibaholic Holics tobasala akolo kwa mugenda bakuba golo nyingi era bebafe besiba Holics omusayi gwo tugenda kukununa mufule Saigwa Jasmine amoli otya ngolo oli bulungi kafula kango ina kayara twena kamenyeka nenezito nenezito wa oyagala bitini sorry it's okay oli otya ngolo ngo otamlo fukamina befukamina obuza watu kufukamina so mpisa abana ba elderly swine sanga mama aneka sogenda be namule kubazanyi wano katini nnyo abagenda okugenda mu kisaawe nga tulabe ekigenda okuddako bali mu briefing mu katini nansonyi wakati ya briefing okola ki nobera kusaabu ne basooka ne bateeka mu asooka the side wano wote sana ddala kimutuwanga kiri munda mwennyini mukitegeera so then ekiralo mpira gwe tugenda osamba gwa mukwano last time mpira gwe twasamba tetwamaliriza bulungi mwalimu okuyombagana mwalimu okwekola ki naye timu gye tugenda osamba nayo last time nabagamba etwali ku training abayimbi mukwano so ne bafani tetweyinaako ki mbeera so oba osamba ne munno mu kisaawe omusamba nti omusambe mukuba oba muyisa bubi ekitegeera omukuba zisegumba just tusambe ekintu ekirungi ekinyuma okulaba abali ebulu kinabanyuma wano wetuli bali mu kuba briefinga mu katini omukuba manager bo omuyimbi ogabe bakole batya nze kyensaba basambise mukwano ekitegeera tebeetema nnyo at least omuntu bw'oba omutemye muteme eggumba lye liba lirabika si kugulukuukako ddala bw'omuteme eggumba ne livaayo muleke vivi simanya kunuuka kugulu kukyuka kutunula eri ebyo bya mukwano kuba abayimbi ba mukwano awo kibokke naye ekisusse okugulu kutemako kusula wali tebakikola oyesa kabendera ng'emagezi gawadde abasambi eggumba lireke ebweru tojjaako kugulu kochi tata yebaleko munnaye kankubuuzeko kati nga oli waba briefing mwano okay timu eyimiridde etya simanyi nakumanya ero bannange era ejje lyenyungudde simanyi kuba kigenda kuba tikikambwe nnyo kuba lugenda bayenna bweguba musaala abayita akakadde okitegeera kuba nyungudde leero oyungudde leero nyungudde okay the last one time twali wano nga musamba Edikenzo mugambe ebabbye leero muze munywedde teri kwekwasa tetunywedde kuba tuyinza otamira mu kisaawe naye tuli banywevu sebo okay banywevu nnyo katringi mukakoze nga keeko obasoberamu golo mmeka abasambi bo leero abazanyi bano guyinza okugwa 3-1 kuba tugazanya n'abantu nabakwano bammwe namikwano tiimu Shibaholics wategedde embeera mwere oyinza okuwaga eyo nga bali bazze ngenda okuleeta wano tiimu yange nsobola kunoonyeza kweri ndabe kiki eri kyovulaba bendeese era bebagwana awo okitegedde ekyo okay nzikizibwa okubuza ku bazanyi bo wano ate ombuliza kweri nawe baliwe anko nga gwe bakwesiga nnyo anti kasitoba nga otuuse osobola okuwulira ekigenda mu maaso buli kimu kiri okay manyi yalambuze ku bazanyi nga buli kimu kiri okay tugende muli mu mbeera nnungi oli mu mbeera nnungi Shibaholics ogikuba Shibaholics bawedde oli mu mbeera nnungi you good Shibaholics finished done deal Shibaholics bawedde era no dimu gye Uganda nayo gye bayita LJ Addicts Shibaholics no ngamba bawedde golomeka satu bawedde tujja bakwata nnya si mu bubi naye kusinza ku mutindo gwe tuliko weewo twagala balance okitegedde Shibaholics bawedde twabakubye edda meka nyingi ku ntono ako Shibaholics bawedde 5 kuwere jimbo kama wange ogenda fira kuba fire Shibaholics bawedde kama wange ekimu kigenda tambulanga mu kirawo genda kubaawo bawedde kuba bukubi kutta muntu bawedde dda okitegeera ngenda kutambula moko kati ango oli ku saabu kiki ndi ku saabu bawedde bawedde banajja yani batekeyo gwe
simanyi yerenda nabakoyekoye giramu bali mu kubugumawo nga wokiraba bali mu kubugumawo naye tugendagendako mu nkambi y'aba Shibaholics nabo batubuulire ekintu kitambula kitya kigenda kubeera kitya kintu bakyesiga kye balimu eno ye LG Addicts bali mu warm up kayala yes bagenda okugenda mu kisaawe nga bali bakaaba ekitegera twambukeke no mukati nnyo mukaba okay Aziz timu eri okay hiyo tugende tujibuuzeeko ono ya Azizi omulaba ayambadde Shibaholics nga bwe tugenda mpola mpola soko nnyonyo timu eri mu mbeera ki eri mu mbeera nnungi nnyo era abasajja bano tugenda eneringa return leg mwasamba gwesamba koda ya twesamba last year every year tusamba ne ba Addicts first game okay ya last match ewedde twagenda 2-1 okay ani yakuba Shibaholics of course yakuba 2-1 kati ate bakomye kuno bagenda bakuba golo musa fede tufudde yo touch mu kisawe yeyogera okay komanyi tulina ebigambo biti ni touch yesingo kola ki okwogera nenga nze kyensuubiza pira kugenda kuba mulungi abaana betegese bulungi bali bulungi nnyo era kye bakola ulina kati kye bagenda okukola eno ye tiimu yo eno tiimu Shibaholics ogenda kudda side wali ngere omusala gye guveri wantu beka tusokola balanga tizi ligenda maaso okay Chicha batu tusubira mu kisaawe timu yeri ekyo kwagulumanya kyosuubira kyogenda okulaba mu kisaawe kigenda kuba kirungi kubanga ffe kyaffe touch ng'abasambi omupiira bagamba nti soka malokado ababrazil bakamanyi touch ku touch ffe twogera bigambo bingi yaffe touch nga eva tuli nti Shiba yali waki waggulu naffe era wano wekyo tukola era tulwanisa nnyo kano kebakola kekaliwa nga balinga beera mu bulamu bwamu stretch yani kati mu mpira tulina mu side mirror mundo ozeko buzizi mu side mirror yo wali ne mu kyayo kigenda okuba mbuza kubazanyi kati ni kati so okubuza nenga kiri kya anko ni video oli fiti tokalaba ka stretch kano kajamu kategeza kati kati kankubuze Alex Golomeka Isto n'enyondo zabo twandibakwata omukono wanamboze gitulaga mama nyabo anko akatuyonga kakedde nati wabera obulungi nenga Addicts bakuba meka abalinde Jessica tugende wali mu kisaawe tulabe ekinavaayo nenga bo bakubwa bannanga anko kiri kitya olekereya Addicts tubakwata meka Addicts ngabya mu kisaawe nenga bo bakubwa Pule mwa besunga ukiri kitya anko Addicts bakwata meka paka wakodoka baino fuluma nga futuka fumu baino fuluma mu kisaawe nga babikoye anko kiri kitya Addicts bakuba meka abo babaze n'ekisero simanyi baze tumeyo bakwa simanyi nakuma tobala sibala nange ekola yakuta muntu kiri kitya Addicts bakwata meka tujagira mu kisaawe nga biga n'ekyo tugenda bakola nkana ya maina yatukwateko kazi byonna tulinayo wini leero wini tibanga yalimu abakuba BDM leero twabakuba BDM nga nsonga twajja twetegese bulungi kati leero bakye baagala bajje wini tebajja gifuna mugibammire anko tewajja kesinga tunagenda mu kisobola kwekutula ate kukokola anti stretching obulagwe balina okuba fit abalinda banyo film sisobola batera okukyusa abantu esinga kwebati kati balina okubeera fit niwaba gikuteeka nsogiza bwenti bwekiri kati wano tubakuba meka wana Addicts bakuba meka olaba omupiira tebagwogera aba tosobola kwepika naye performance yegenda osalawo kitegeera kuba tuiza okuba nga twetegese nga nabo betegese ekimala so katosobola kwepika nti ngenda bakuba 5 baba bagenda kunkuba bwezi naye performance gitunateekawo bajje banateekawo yegenda osalawo okay amina anko kiri kitya the best impossible oli fiti the best mugera mu kisaawe Addicts tubakuba meka kapira kano ka round sobola kuga ntugenda bakuba wezi mutonzi waffe yasalawo naye era mutonzi waffe asala okusinzira ku performance gye mutaddewo bweba nnungi kiwaliza utise nnungi nenga gwe uli fit tuli fit game okugiwangula era ekitono enye zigenda bagozinya umeka obwerere balekeddemu kuba ekisooka bo bawano kapteeni jangu tonyiga so tubeera ne Capri notuwayo Capri hambo nti timu yange eri etya eri biki wagwa ntimu eri etya timu eri bulungi eri mu shape ezinga yagala kugoba leero yagala kugoba bangambe last year mwayineyo match nabo ne kugwa BDM ne leero mugutwala
tugutwala kubanga tuzze nga twetegeseeko bulungi basingako ekyo mbadde muwuliza ebiva mu nkambi eri si nnyo naye era okusinziira twabasamba luli ne luno tulanga tuli bulungi obasingako era siro basingako kati nga gwe prediction yo singa tubali mu kapapulo oyinza gusiba mmeka owabuwishi baholic 3 goals ndoza kitegerekese katulina bulinzi tugenda mu kisaawe ndoza saawe na tugenda mu kisaawe kubanga abaddemu bavuddemu then tunakwatako line nga zigenda mu maaso tunatandikirawo tulabe ani agujjayo ani gwe guyiika anko oli bulungi njagala kubuuzaako nga fani wa Shiba omupiira gulaba otya gwe omupiira gwo okusinziira eng'egenda ebintu bitambulamu Shiba Holic sinya Jasmine 0 tomubawaddemu yadde ate basobola kukwatamu kubanga kati eno ttiimu ya Shiba ensi yonna egimanyi amaanyi ge tulina tegeetaaga kwogerera okitegedde ekintu ekyo kati bano badde sibamanyi nnyo naye bwe bateefeeko nnyo n'omukaaga gujja wera ffe twaze tweteeseteesa si kukisusa forwede tuli lwedde twaze tweteeseteesa ate ekintu kino tukiruddemu tukinamu experience bulungi olaba bulabi n'omanya nti bano bawedde kati gwe sooka otunulire ttiimu otunulire n'eyaabwe balabika n'okuwera tebawera naye bawera mbaddeko nabo bawera naye ne baba nabo bawera tekijja bawonya tekijja kubawonya ffe tuli lwedde abawagizi weetuli vuvuzera zaffe tuzirina amaloboozi gaffe tugayina kwega energy twaze nayo buli ekyetaagisa ttiimu yaffe okuwangula tugenda gikikolera okitegedde ekintu alhamdulillah banna balinde goolo zaabwe kunywa okitegedde ekyo kale tugenda tulinda bulinzi bantu kuyingira kisaawe ndowooza buli kimu kiwedde then tunaaba tubabuulya nga beebuuzaako okulaba nti ani awangula ani kuluna atwala munne akayiri gombe yes tukyali ku The Truth Media buli kimu ojja kyogera kisanga wano goolo mmeka ani agenda n'ekisero ani addayo nga yeetisse munne
Julius. Munda bokubanga. Kubanga mu jealous. Anasema. Inagira kuzi amasta. Abasanga. Abugawa masabu. Wechiri. Wanyesa nyesa Seka. Julius, come on, Julius! Julius, saumudde mwana, Julius, saumudde, saumula. Julius, saumula, sebo. Hata mwa Julius wagenda tata. Hata umulideri. Abata umulideri. Abalikaya je hapo. Addu somulabe, addu sawadde no. Batukutte. Julius. Genda. Genda, sebo, genda. Teniyaga. Laka tugende mwana tusanya nyao tugende. Samuno. Yes. Kubanga ateba. Kakubenga ateba. Jangu sebo. Wala ka bossa. Nige jasa kisina kwa tazeti. Bana kwa tazeti. Ona ukitembea manyeka. Alala. Baba. Golo kipata chiddamu. Buli musambi gona leta zenga kubuliza kuletera daga. Oh, nawa uya kati buda kusema jangu baba. Duka tukutoa kabaliza kwa mama. Oh. Sebo. Confia, como oca. Não pode, chega, cada tuina ngo como
Genda kati genda eh. Gol. Gol.
Akapira bakaseko wa.